Kisiza Akiramu ng'abadde omu ku bayeekera ba Joseph Kony ono yabadde atuusibwa ku kitebe ky'enkambi ya UPDF Enzara mu South Sudan. Bakira atambula awenyera olw'obuvune bwe yafuna mu bikwekweto UPDF bye yakola ku bayeekera ba Kony mu biseera ebyayita. Ono yakwatiddwa ku Lwomukaaga oluvannyuma lw'okulinnyibwa akagere eggye lya UPDF era nga yakwatiddwa ne mukazi we, omwana we ow'emyaka 2 n'omuwala omulala nga nzaalwa za Central African Republic ye nga badde abayambako mu mirimu gy'awaka. Kuno kw'ossa emmundu 5 ekyambalo ky'amagye nga kirina bbendera za South Sudan. So the people of Northern Uganda were deprived of their humanity. So it was really not something good for them. UPDF egamba nti Akiramu yewaddeyo mu mikono gyabwe oluvannyuma lw'okugezaako okwerwanako kyokka tewali bulabe bwamutuusiddwako. Ye ne beyadde nabo bwe basoose okulaba amagye gaffe ne basooka okuba amasasi bali ne badduka. Kumbe waliwo omusirikale amulengedde nti yasigadde wansi n'asigala ng'ayokyawo omuliro awo kyavuddemu n'awanika emikono. If I had not fired them, they would not even fire to me. So there was no problem. Akiramu akubiriza abayeekera bakyali mu nsiko ebyokulwana babiveeko oluvannyuma lw'okuzuula nti tewali kutulugunyizibwa okuva mu UPDF. This time I feel free, though I've not yet much relaxed, but I feel okay. There's no fear. I know the UPDF did not do any harm to me when we met there, we encountered each other there, and here they are okay. You see, you can even detect from eyes. So ever since I met these guys yesterday, it really greatly encouraged me. Kyokka ekyokwetonda agamba nti kyali kizibu okwogerako essaawa eno nga kino akyesigamiza ku ntendeka gye yayitamu. When I came to understand some military traditions, they talk of that in the art of war, the word sorry does not much exist. This is what I learned. Akiramu yayingizibwa mu magye ga LRA mu mwaka gwa 1988 era nga zaakuzibwa mu madaala agatali gamu nga yakulyako n'ekitongole kya Kony ekikessi. Okukwatibwa kwe okusinziira ku UPDF kabonero kanene mu kumalawo olutalo luno olumaze emyaka egisoba mu 20. Omuntu atuuse ku ddaala lye abadde mukulu nnyo, babadde akulira bangi, era okulabibwa oba okulibwa nti mulamu kijja kukola kinene nnyo ku bali abasigaddeyo kubanga tubadde tubaweereza obubaka nkyandibadde kirungi baveeyo. Mu kiseera kino Akiramu akumibwa ku nkambi ya UPDF Enzara nga bw'akyagenda maaso n'okwekebejjebwa oba nga talina kimuluma. Julius Senkandwa, NTV.